Uganda. Omulabi omulungi tukwebaza webale nnyo okubeera omugoberezi omulungi gwa subscribinze alikinga commentinga okola kya bbeeyi nnyo nnyini ddala ate naawe amanyisaako munnoowo nti there is something special in Church News TV Uganda with Brian Kagati. Ate gwe oli ngambe oba oli kamenya oli kabejja oli nantamegwa oli undisputed. Siraba ntia bwenyinza kunnyonnyola, but thank you very much for watching Church News TV Uganda. Tell the story tunimize awamu nange mpaji given Brian Kagati, the gospel music apostle, the gospel music nanana. This time around tumaze okubanga era nate tukomawo twabula nga bulijjo kimanyi nti with the Church News TV Uganda it's all about news and stories about our very own Christian celebrities. Tugenda kubanga tuwayamu tusharinga. I've met with a brother. He's a man of God whom I know better. Twasinkana some good years back, but this guy, he loves Jesus so much. This guy, he's doing gospel music. He's what I can talk about him, he's a gospel singer, businessman, musajja mufumbo, atenga atetenkanya wano na wali ekirala he has yatetenkanya guno na guli. So basebo ne banyabo ngenda ku essanyu nalingi nnyo ngambagata ku muganda waffe atali mulala wabulanga ye Christopher Matovu. Sebo oyanirizidwa ku Church News TV Uganda. Ne yanziza nnyo olw'omukisa guno bwenfunye olunaku olwaleero okwanirizibwa ku Church News TV Uganda mu programu Tell the Story tunyumize. Sanyuse nnyo era abatulaba mwebale nnyo okulabika nga mulaba temujjanga okwo mugende maaso nga mulaba. Mulabi omulungi yali etaze okutegeera Matovu Christopher ono yaani? Matovu Christopher ozaalibwawa? Tutegeezeko ozaalibwawa. Matovu Christopher nzaalibwa ku kyalo kye bayita Busunju, nkwata oluguudo olwa Hoima Road. Ita Nansana olwo no Wakiso mpaka Busunju ekalo kenzaalibwako era ye waffe ewali abazadde bonna. Naveeyo mwaka gwa 2012 ennenzija paka neneyunga mu kitundu kya Ndejje bayitayo Ndejje Kibutika. Ndejje okolayo ki? Ndejje Kibutika jembeera. Kati ate nkolera tuvuga speed. Kakati mukulu Matovu Christopher ozaalidwa e Busunju gy'otudduse ekikumi okutojja. Ozaalibwayo wakati wa myaka kinaki? Busunju akatawuni yako oba ekitundu ekyo nzaalibwawo mu myaka gwa 1989. Yes. Kati Busunju osomera mu masomero nga galiwa oba wasomera eno Kampala? Nedda sebo Kampala wa mwenzizeeyo bukulu. Zeeyo bukulu naye nga nasomera mu ssomero wali essomero lye bayita Kibubula Primary ilya Busunju nga oyita Kapolisi oba wakayita Kapolisi katono n'oyambuka. Enveeyo nsomeddeyo primary nzijja nasomerako ku ssomero baliyita Mika Parents. Kuba class T paka class T. Mika Parents yo nsomerayo okuva mu P1 paka P3. Then tugende Kibubula nsomerayo P4 ne P5. Nasomerako mangi we navaawo ate nengenda Ekitalya muwulirayo ndowooza mumanyiyo prison yokka. Ekitalya olwo bakusiba emyaka emeka? Saali mu kusibwa wabula nali mu kusoma. Era eyo nsomerayo ekibiina ekyokutaano. Mu prison munda oba ebweru waayo? Manju waayo? Si manju waayo, wabula ettaka lyonna lya prison. Ate prison baajawula ku ssomero. Baajawula. Abamu nga Kitalya twakatandika okumuwulira nti Kitalya bakamuteekayo oba kuva ddanga gyali akafo bakayita Kitalya n'ekkomera nga gye liri eri Kitalya. Ffe tulitegeredde wano ku mulembe gwa Bobi Wine wano. Kitalya wadda kubanga nange ngenda okugendayo 2023. Otyo? 2023 ngenda okugendayo ng'ate ebizimbe biriyo ate bikadde. Nga biraga nti ate byadda. Wasomerayo mu Kisulo mudde? Alidde. Kitalya. Oba Kitalya noddawa? Gyobeera gyowabeeranga? Bayitayo Kalungu. Mu Busunju? Nedda. Olwo Kitalya ate oba ogenze walala.
Olugendo luwanvu sewo okuva e Busunju ogenda e Kitali. Okay. Lwali luwanvu. So kati Kitali ali mu district ki? Wakiso. Ate Busunju. Busunju ali mu district ya Mityana. Okay. Yes, otulambululidde olwo osomye olwo mwewe mwakusoma paka ogame wasoma paka mu kyakumeka Kitali? Kitali ansomerayo P6 P7. Awo babatikkiriranga mu P7 mu P7 yawo. Okay. Ne bakutikkira. Ne bantikkira mu eri essomero lyokka ne bantikkira. Okay. Olwo ne nvaayo. Emisomo n'ogikuba oluku mu mutwe. Asaaje kuba oluku mu mutwe olw'ensonga essomero lyo lyali likoma ku kibiina ekyo. Batikkira ku kibiina ekyo. Okay. Sebo. Kati olwo senior 1 or 2 okweyongerayo kyali kitya? Kati nva Ekitalya. Senior 1 nzija nkomawo ate e Busunju. Otyo? Ngenda mu ssomero lye bayita Busunju College. Otyo? Yes, senior 1 ngenda mu Busunju College. Nsomayo senior 1 paka senior 4. Mpulira. Yesebo. Senior 1 paka senior 4. Paka senior 4. Ne bakutikira ne bakwa degree yo novaayo. Olwo saafunya degree kubanga olwo ebibiina bibate binnaggwayo ssebo. Kale ate muka 5 ne mukaago gikwatira wa. Kale ate awo nva ku kibiina mu ssomero erya Busunju College. Olwo 5 ne mukaaga ngenda ku nkomawo ene Wakiso nga mu tawuni. Waliyo essomero baliyita Exodus College. Okay. Exodus College kati wensomera senior 5 ne senior 6. Okay. Kali boveeyo ki kyaddirira? Awo enveeyo olondowooza nze ebyange ne bikoma. Okay. Ebyokweyongerayo okusoma. Noonoonya omukyalo okuwasa. Nenkomaawo wayitawo emyaka era ne mufuna. Okay. Mwaka gumu myezi? Myaka ng'ebiri. Ng'ebiri? Kitegeeza walinga osomanga eno bw'omunoonya? Ekyo si ye yali. Nga wamufuna mangu? Namufuna mangu. Anyway, byatuuka ekiseera manyi waliwo nga struggle. Tuuka ekiseera n'olaba nga struggle zaabadda. Obuteyongerayo okusoma. Oyinza obuteyongerayo okusoma. Mbeera weeyito yaliwo. Ngamba owaayi okusinga ate okugenda kwono ne kwono ne kwono. Nga sibisobola. Nosalawo waserumu. Ngamba owaayi kanfuna omukazi. Kati awo. Mukyala wange omu. Beera ku osobola okubeera ng'osevinga. Kale nsobola okubeera nga nsaving. In fact kubanga abantu abo balaba abatalina bagenda wano ne wano baspendinga sente nyingi. Okay. Sente nyingi ze baspendinga. Okay. Nnyo. Kale okuŋŋaanyizayo mmeka bukyanga omufuna? Ekyo kisirikirwa. Kisirikirwa. Mbadde ŋŋamba engeri gy'owasa amangu osevinge kale kiri ekeeyo. Ekyo kisirikirwa oluusi ate tosobola kusevinga ate n'okuŋŋaanya paka okuba buwasa nobeera ng'okuŋŋaanya ziryawo. Oyinza okukwekanga ng'ojjuzza enju naye ate era waliwo ebikolebwawo ebirala kale by'oziteekamu. Olowasa mwaka ki ssebo? 2013. 13. Ng'omaze okulokoka nga tonnaba? Nali mulokole. Ng'omaze okulokoka? Ololokoka ddi? Nali mulokole. Era olokokera wa? Kaakati ebintu by'okulokoka bino nagenda okula kuba ndo taata wange yalokoka nina emyaka 5. Taatawo 5. Kati ngenda okula kale nkulira mu kintu ekyo. Ng'oli mulokole? Okay. Nkulira mu kintu ekyo nga ndi mulokole neeyita kati nze nzija okwatulanga nze myaka nga 16. Era mbadde ngenda kukubuuza. 16. Era mbadde ngenda kukubuuza kuboga ekitange ngenda otandika okutegeera nga taata mulokole. Kati nga njagala nkubuuza obulokole bwafuuka ddi eddiini? Nti kubanga ya kitaawo ne nnyoko oba ne famire nange etteekwa nina kuba mulokole. Era mbadde ngenda kwewuunya ng'ondaze nti obulokole obuyingirira ku taata. Nga Yesu bamutegeeranga taata. Kale nno nange taata yamukutegeerera. Nayatula mwaka ki? Njatula mwaka gwa 2008. 2008. Olowa? 2008 ndi Busunju. Ebyokuyimba bino ebikubonyabonya olwo bibakala nabyo ddi? Otandika ddi? Ebyokuyimba bino ntandika
byali tebindiimu nnyo okay okuva obuto kuva obuto wengamba obuto kati kangambe kuva okuzaalibwa paka ku myaka nga 14 nga sibiriimu nnyo nsonga ezo kubanga era twagendanga ku masomero abatuyitanga ku mu kwaya y'essomero naye nga nze nabeeranga mabega nabeeranga mabega nnyo nga sibiwulira okujja ku front okulabika nga nnyimba so nga ate waliwo munanga abaana abamu be twasomanga nabo be nali neegombanga nga wajjaawo twalina omwana Kibubula yali ali mu kwaya nga akulembera kwaya bawuli bamuyita Kigozi Isma Kigozi Ismaili naye nga omwana oli ng'alina eddoboozi ng'alina eddoboozi ng'ayimba nga nange mwegomba naye nga ate seegomba kukikola nga weegomba kuyimba kwe nga teweegomba kugenda kuyimba butereevu nga seegomba kugenda kuyimba naye nga waayimba kale mpulira nga nnyumirwa nveeyo tugenda maaso n'obulamu kusoma tugenda maaso n'obulamu naye kakati tugenda nva masomero ago ngenze mu HS senior 5 ngenda ku Exodus College senior 5 ate serebyo Exodus okujisa yali yakadda Wakiso ngevudde Kasubi nga yakadde Wakiso yava Kasubi okujje Wakiso yakava Kasubi okujje Wakiso yakatuukayo in fact faba mu kuba founders wenandise kubanze na joininga nga yakamala mwaka gumu yakamala mwaka gumu Wakiso naye tutuuka ekiseera ebyo ntandika okuwulira kyokuyimba ntandika okiwuliramu kati bagenda bankwasa obukulembeze obwaki Scripture Union leading a worship team Exodus College leading a worship team mwaka ki mwaka gwa 20mwenda yes 20mwenda terefu class chi class 5 senior 5 yes 20mwenda bankwasa obuvunanyizibwa obwo obw'okukulembera worship team Scripture Union ntandika kati ngenda nkirwamu kati ntandikira ddala okukifuna ekyokuyimba era nga nkompozinga ennyimba nenziyimba naye Katonda in fact yaziteekangako ekisa kubanga gwenda okuwulira gye twayimbanga mu Scripture Union ng'enkeera oba olunaku olwo lwonna ng'essomero lyonna lijja kuyimba oluyimba olwo lwe tuyimbye mu Scripture Union. Abaana bonna baali balokole mu ssomero? Si balokole, ne munnange byabanyumiranga. Era nga Scripture Union yakuŋŋaanyanga n'abantu abaana abataali nga balokole. Ge bakuŋŋaanya. Bannaaye. Kakati nga nnyimba kize mwayimbanga ebiro ebyo ezakwatanga abantu omugamba osobola tuwaayo ka sample nsobola okubawaayo ka vibe my brother nga sobola okubawaayo ka sample waliwo oluyimba lwe twayimba lwe nayiiyaawo baliyitanga kigo nga Yesu kigo kyali oluyimba olwo nagenda nenduyimba ate abaana ne balufuna kwegamba kyatuuka ekiseera nga omwana wakola munne akantu awo ng'omwana atandika okugamba kigo kyange naye nga akayimba ng'okulumya okumanya nti Katonda yali alutaddeko favor kayimbako okaba wamu sample katono alinga kigo kyange ono wali sidaga nkusasidde Lucifer toyina buyinza fuba nnyo bigane kubanga ye wali ate nkweza abagerengetanya nampanguza munnange nsimye kuba gwe mukumi wange bw'otakuuma kibuga kabe w'amagye otulo otumulumba nga kalimaanyi niye yakunyiiza okuvaayo ne composition efaanaganako ng'eyo nga ndaba wayimba olumba wali olumbaani kakati okulumba nali sirumba zaki naye wabeerangawo nze bye nalabirangako manye era nga composer olaba mbeera situation
no gifuna no jamu kyowandiika kati nalaba ng'embeera waliwangayo embeera ku ssomero ez'abaana abamu no kwevuma olwedde ogenze oba nga tuli mu dome tuli mutebaka ono kwevuma kuyombagana n'okugamba nga waliwo grudges mu baana naye ng'ate oluusi kale abamu be baakolangako ekintu ekyo nga bajja olwokuba nti nali mukulembeze nga bajja gyendi abanyumizaako ebintu ebyo nga tusaba kale nno n'olwekyo nafunanga ekirowoozo ekyo naye Mukama bino byonna mu butuufu obisobola gwe newankubadde nga weebiri oli asobola okukulumba naye Katonda waabanga kigokyo teri kintu n'ekimu kisobola kukumalawo nenfuna ekirowoozo ekyo nenfuna oluyimba olwo nenduyiya kigokyo butereevu oluyimba olwo saafuna chance ne kakati olurecordinganga si lurecordinganga beba nalukusooka olurecordinganga ovaayo kaya nalirwani bayinza obutalunsooka bayinza obutalunsooka kubanga ekiwa ne betwaliruyimbanga nabo twaluyimbanga ne balwerabira obanga tebaluwandika tebalusangayo mwoyo baleka balwerabira kati nno nywera kasitolo bajjukiza omulabi omulungi tukwebaza okubanga ofollowinga here we are to tell the story in Church News TV Uganda with me Mpaji Given Brian Kagati the gospel music apostle at the gospel music nana tuli wano kubanga tukunyumiza nga tuli wamu olwaleero ne muganda waffe Christopher Matovu omuyimbi wa gospel waawo fuba okulaba nga ateekawo embeera mu kuyimba ennyimba eza gospel oba ennyimba ezisitula Mukama Katonda waggulu. Muganda wange Christopher, yes sir, amanya goweeyita kati goweeyitanga nedda? Amanya gange sigakyusangako. Togakyusangako? Sigakyusangako. Okay. Lwakuba nti kala erimu nalitemako. Okay. Mukulyogera wano oba mukuwandiika ku nnyimba zange nditemako erya Christopher nempandiika Chris nenga ligwayo Christopher kati ogawandiika otya kati ogannyonnyola otya ku nnyimba zennyimba mpandiikako Matovu Chris Christopher lyali kuzza mu kyalo kati Christopher eryo ndimalayo ku documents endala ng'eddaame endagaano z'ettaka ng'eddaame endagaano z'ettaka sinnakola ddaame endagaano z'ettaka endagamuntu eddaame bbi eddaame si bbi naye sinnalikola sinnatuusa ddikola sinnalyagala lwaki tokola ddaame musango kati ate eddaame waliyo abaana benjagala okugabira abalala abatannaba kujja kakati ate mbawe biki tebannaba kubaawo olwo otandika okuyimba recorded music mwaka ki? Ntandika okuyimba recorded music mwaka gwa 2013 nga wo recordings luyimba ki? Ntandikira ku luyimba baluyita oluyimba ntuwe mu kapera tuwulire. Mukama teeka oluyimba olujja mu nze munda otulekwe bibadde binumba mbere waddembe Mukama n'ebyo bibadde bikolokoka Mukama obisanyewo kino kiva ku mutima gwange kale nyamba enensi mwe tutambulira sinyangu nakamu Mukama awatali mukono gw'Omukama sebo tula. Oluyimba olw'etwoli beluli lwakola lutya lwakwongera amaanyi okusigala ng'oyimba gospel music oba lwakuteeka ebibuuzo ku mutima? Oluyimba olwo nga wooluwulira teeka oluyimba olujja mu nze munda naluyimba waliwo ekya situation yali egenda mu maaso naye mu kulikodinga situation ki? Waliwo wetwali tuyita nga twakatuuka muno mwenani najja ne muto wange najja ne muto wange nga twakatuuka mwali munonye ki? mu ndejje mwali munonye ki? tuvudde eri tumaze okutikkirwa mu 6 then tubivuddeko ffe tuzze tuyobulamu. Yes. Mwembi mwali musoma senior 6. Wasoma senior 6 fembi obensonga nze muto wange namusooka okutuula senior 4 naye okutuula senior 4 nengenda nze netuula omwaka kati najja nakubaka omukono najja nambaka then netugendera wamu
situation yali si nyangu nga twakatandika obulamu Endejje. Okay. Teyali nyangu nnyo twajja tetumanyiiyo muntu. Endejje mwajjayo nga mumanyi yaani? Twajjira ku mukwano. Mukwano. Twajjira ku mukwano. Then yatuleeta ne tutuuka eno kale naye atuta era nga omusajja waabeera n'atuta. Kwegamba ne tutandika okweyiyiza ffekka. Naye nga tekyali kyangu. Tekyali kyangu nnyo kubanga tetwajja nti nno twalina omulimu omutwe gwe twali tusomeredde. Tetwajja nti nno oli we yatuleeta n'atuteeka wano nti mutandikiraawo. Mweyiyizaawo. Olwajja twatandika. Mwatandikira ku zero. Kweyiiya ku zero. Butereevu. Mpozi taata yaani ne maama? Omukulu taata nzaala ye Lubega Jeffrey. Maama nzaala bamuyita Namugenyi Sarah. Sooka obatumireko bali mu kutulabako Church News TV Uganda. Ntumidde nnyo abazadde abanzaala taata Lubega Jeffrey, nkutumidde nnyo ne maama wange Namugenyi Sarah. Batumidde nnyo, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Mukama asobola byonna newankubadde nga waliwo challenges naye Katonda asobola byonna. Mbagala nnyo na bonna ababeera nammwe waka, mbagala nnyo, mbagalira ddala. Kaakati olwo mutandise Endejje mukifa bakula mutya mutandika mutya? Kuba ndabye oli abaleesa bataddaawo tabagambye nti mujja ssula wano ku macanja batwala mu nkolereko wano wenjiyiza tubeere nga tukwasaganya kino na kiro musobole okufunayo ekibuli amagala eddiba. Olwo mutandika mutya? Mukeera bukeezi enkeera eno mukikwasaganya mutya? Mwakikwasaganya mutya? Endejje we tujja n'omuntu eyatuleeta mukwano gwaffe bamuyitani? Bamuyita Lutwama. Tafanga? Gyali. Mutumireko Lutwama tulaba ku Church News TV. Omukulu Lutwama nkwagala nnyo. Ali wali mu screen. Omukulu Lutwama nkwagala nnyo. Nkutumidde nnyo. Otulaba nkutumidde nnyo. Mukama akwongera omukisa kubanga oyina step gye watujjako okuva e Busunju ate n'otuleeta Endejje. Nsanyuse nnyo ng'omwebaza. Abantu abamu basiima ogenze naye ne kalyoke waali kagasseeko nti mukulu Lutwama webala okutuleeta mu kibuga Endejje n'otusuulawo ne tufuna amagezi agayiiya. Ensonga eyo teyinza kuba bwetyo. Katonda aba ne pulaani. Abaako ne pulaani akozesa omuntu gwe ekintu kiyinza okuba nga kibadde kirimu obulippo obanga oyinza okiraba nga kibi kinyigiriza naye ate Katonda aba ne pulaani lwaki akozesezza omuntu oyo. Tolimba kati wakuteeka awantu wakutadde n'akwegobako era beera pulaani ya Katonda. Oba oluusi abeera akutendeka ku ki ky'ogenda okugenda mu maaso ky'obyogenda okusisinkana. So n'olwekyo mu byonna siyinza gamba nti weebale kutusuulawo. Katonda akwongera omukisa lwaki watujjayo era Katonda ye yakukozesa okulabika nga watutta ne twetengerera. Kigambo kitukuvu kikulu ennyo ekyo. That is massive. Kakati mukulu Chris Matovu utandise okuyimba ogambye mwaka gwa 2013. Luyimba olwogedde lwotandika nalwo. But who inspired you to go for gospel music? Kuba there are very many waliwo abakola secular music waliwo n'abakola gospel music. Ne waliwo osanga ng'akola gospel music nga yeemulugunya n'osanga omulala ng'akola secular music nga yeemulugunya. Omulala omusanga akola gospel music ng'ali contented, omulala n'omusanga akola secular music nga naye ali contented. Kantegeeza ki gwe who inspired you to go for gospel music? Era lwaki mu byonna ebikolebwa okubaka kusamba mipiira kukola ki you chose to go for gospel music? Nganze kemabega waliwo olunaku lwali lwa 31 December yali 2024 nga tumalako omwaka nga tonajja Kampala nga sinaba otyo nga tuyingira omwaka ogwo 2025. Taata yandeetako ew'omugenzi Musumba Mugerwa ki? Mugerwa Saint Gate. Saint Gate Katwe. Omugenzi. Omugenzi. Waliwo abayimbi abajja abaaliwo olunaku olwo.
naye mwagiramu abayimbi be nali sirabangako nga era ng'oluusi nali sibawulirangako kubanga nerebakwata okay nga nkyali mu kyalo saabasanko birowoozo rediyo saazuwuliranga naye mwalimu omuyimbi gwe bali bayita Joseph Segawa okay yajja n'ayimba olunaku olwo naye natunulira omuvubuka ng'akavubuka katono naye nga kavaamu eddoboozi. Joseph Segawa muvubuka ebiseera ebyo okay ebiseera ebyo kali kavubuka katono okay naye nga taate eddoboozi lyekavaamu ate nga poomu okay eddoboozi lyanyumira nnyo. Joseph Segawa yanyumira nnyo nga wookiwulira. okay yandeetera okuwulira munda nga njagadde ngenda ntandika okwagala okuyimba. okay ntandika okwagala okuyimba. Joseph Segawa yayimba oluyimba olwasooka w'obanga oli ku luuyi lwange omulabe wange yaani. tuwemu akapera koluyimba lwa Joseph Segawa. Oluyimba olwo kanjijukiremu ebigambo ebimu oyita kugamba bw'oba ng'oli ku luuyi lwange omulabe wange gebibye bikomye. Okay ya bwe lutyo bwatu bwe yali ayimba. Oluyimba olwo si bwatu olowooza naye ng'eddoboozi lye ndabika lyali lisingako naawe obunene kati nze omanya akudira mu luyimba oluusi taluwoomya era taluwoomya naye nga yansikiriza nnyo okulabika nga neyongera okwagala okuyimba. Tandikirawo kitandikirawo okuzuukuka mu ggwe after okulaba ye owulira ng'omwana afoomingibwa mu ggwe ow'okuyimba. Okay tell the story tunyumize. Webala okuba omulabi omulungi, sharinga, commentinga, subscribinga. Make it a point my brother, subscribinga. Ka comment kateekewo wansi awo. Te sharinga content ono n'abalala bamulabe. Mbebazaako bannaffe abatulabira mu diaspora ate mmwe muli bakabi nnyo nnyini ddala. Nsaba Mukama Katonda abaganye okulaba endogoyi ze mwagenda okunoonya oluyi lweyo. Mukama Katonda abakola obulungi obutagambika. Agonze emitima gy'abakabaka abo babosi bammwe abo bemukolera babawe ebyo bye mwagenda okuzuula oluyi lweyo. Oshegedde so sharinga, subscribinga, commentinga. Mukama Katonda ajja kubanga akuwa omukisa. Tubebaza abana, this channel is growing faster. I'm seeing a lot of people. There are very many people subscribing onto Church News TV Uganda. Please, thank you very, very much. And for all of you who are sharing this content, Mukama Katonda abampera omukisa. Mukama Katonda abongere yongereko bulijjo na bulijjo. Inze Mpaji Given Brian Kagati. Here we are to tell the story. Christopher Matovu, Ogambi, you were inspired by Joseph Segawa to do gospel music. Yes, sir. Wafulumiza mu 2013 nyimba ki ezaaliwo nga za gospel. Nga za gospel nga kweziri 2013 mani omuntu bwagenda mu system era abaako byayiga byabadde tamanyi ng'ayingidde system eyo. Kakati nange wano wembuliza nti wootandikira ku recordinga mu 2013 tadde oluyimba z'abaani z'owulira ennyunga ziweeziryawo z'amaanyi zikuba. Ebiseera ebyo waliwo Wanaaza. Okay. Wanaaza Pastor Bugembe. Waliwo oluyimba lwa Nteesaasira Julie balita Saba. Saba Mukama. Waliwo enyimba endala nyinza okuba nga nzeerabiddemu naye ng'ennyimba ezo nange kenyini nazikozesanga nnyo. Naziyimbangako nnyo nazikozesanga nnyo. So nsobola okugamba nti ennyimba ezo ebiseera ebyo zaaliwo era abantu zaali ku mimwanga gy'abantu nga nnyimba zino zoyogeddeko. Nze njogeddeko. Okay. Yes. Mu mulembe abo be baaliwo ogambye ennyimba ezo abo Wanaaza Saba Mukama oluyimba olwa Julie Muteesaasira. Yes. Okay. Ekyo nno kisufu.
webale okuba omulabye mulungi agoberera, webale sharing, commenting, subscribing. Sijja kukowa kukujjukiza kubanga that's the reason why we here, man. Make it a point to subscribe, like, commenting. Bu comment bubulamu, aba subscribing mu subscribing, ne bu comment bubulamu, comment mutwongere ate ne bu like sobo kikulu nnyo nyini dala. Kakali otandisaawo atulaba embeera etambudde etyo. Otadde oluyimba gwe wa mulundi kigwosooka okuwulira oluyimba lwo nga luzannya ku mayengo g'empewo oba radio yonna? Mwaka kigwosooka okuwulira oluyimba lwo nga lukubiddwa ku mpewo era wali okola ki, wali luddawa? Oluyimba lwensooka omwaka gwensooka okuwulira oluyimba lwange nga luzannye. Oluyimba weewuunya oluyimba lwe natandikirako terwazannya ku mpewo. Kiki production yali mukyamu? Nali sinnaba kumanya nnyo bintu bya kutunda oba bya kweyongerako vibe. Okunoonya market, okunoonya stations, okuzituukako nali sinnaba kuzituukako nnyo, nga sinnaba kukiyingiramu nnyo. Era nga ennyimba ezisinga tuzitwala ku library, tuzisharinga ne ba friends we batyo. Naye nyimba olusooka okuzanyirwa ku mpewo lusooka kuzanyirwa ku Kingdom ne radio endala eri Lubowa ja ABC. Yes, ABC. Zeze gundi ezisooka okuba oluyimba lwange olw'ekyama, baluyita ekyama. Oluyimba olwo lutandika okuvugira ku mikutu egyo ku mwaka nga gigendedde myaka gya 2016 ofulumiza ekyama. Okigira nentandika okuwulirako nga balikubyeko ku radio. Omulundi gwasooka okuwulira oluyimba lwawulira otya era wali okola ki? Wasooka odduulira lwakusanga okola ki? Kakati nnonze mwennyini ate sinze nsooka. Ate bannange be basooka okuwulira ne bajja ne baŋŋamba. Naye nalugwikirizaako just mulundi gumu. Sijjukira in fact kye nali nkola. Naye kye mmanyi nti we naluwulira nakwata essimu yange ate nembakuba enkubira. Naye bakuwulire. Nembaako n'enkubira. Kigundi sooka odduke mangu. Oteekeko 9 oteekeko mpulira radio owulire oluyimba olwo. Ng'essanyu linzijjudde limbuganye kubanga kyali kipya newankubadde nga baali bannyumiza nti waayi oluyimba luli mu kuzannya tuluwulira luzannya. Naye nze nga mwennyini sinnabakola ki kuluwulirako ze mwennyini. Kale nawulira essanyu lingi ate ekyo ne kinnyongera okugenda mu maaso. Kingamba kitegeeza olugenza okuzanyira ku mpewo lwaza radio ninako kyensobola okukola nekinyongerayo mu maaso. Nolwekyo nenduwulira netweyongerayo nenyongera okulabika nga nsikirizibwa okwongera okuyimba ennimi. Omukyala muwasa 2013. Uwa omusisinkano otiira uwa musisinkana era ndejje. Era musisinkana ndejje. Era n'omuwasiza ndejje. Era n'omuwasiza ndejje. Era gye tuli. Era gye mbeera. Twayagala mutabula mujja ku kyalo kye. Saayagala. Saayagala era gye tuli. Embeera ya music ennaku zino nga bwetambula, challenges kizosanze mu musical kuba bw'otunuulira music bwatambula olwaliro si bwe yatambula ng'edda. Gwe challenges kizosanze musically? Challenge gyenyinza okusookerako ddala nti ennyimba zino okuvuga okuvaayo omuntu okuvaayo okuwanikibwa oba erinnya lyo okutuuka okuwanikwa wabaawo challenge ebeerawo nti si kyangu kya kuvuga ku radio oba kuvuga ku TV ennyimba zino
lwaki oluusi si kyangu TV ezo ne radio ziba zeetaagamu weetaaga okussaamu oyinza obutasaamu ssente naye weetaaga okussaamu obudde weetaaga okussaamu obudde kitya nti okutambula okugenda ku radio okutwalayo oluyimba eyo nayo kitwala omuwendo kitwala obuvumu abantu abasinga tebagenzeeyo abantu abasinga tebatuuseeyo ku TV lwaki obudde tebabulina ate oluusi nga babulina naye nga bagamba nze kasita bampulirako nyimba ku church nyimba eno ewaffe so n'olwekyo okusituka okugenda ku TV oba okugenda ku radio nakyo kyetaaga okuwaayo omuwendo kyetaaga okuwaayo omuwendo eyo challenge nene okulabika nga otuuka ku radio ezo n'okukuba akajji okubotola okuyitamu kyetaagisa ng'okoze waaka of which studios zaffe ezisinga bambi tezirina bimala tezirina bimala okulabika nga ziproducinga music omulungi eyo challenge nayo weeri kubanga ogamba nti nno producinga mu studios zaffe zino za lusi bambi sente za wansi kati kitegeeza tezirina bimala kizibu nnyo competinga n'omwana wabanga omwana ekiyimba kiri munda mu ye ng'alina talent kubanga waliwo okukyagala obwagazi nga tolina talent naye wabanga alina talent n'agenda n'agattibwako okukolera mu studio nga nnungi oyo kiba kizibu okompitinga naye oluyimba lw'okuyitamu kiba kizibu nnyo kati eyo nayo challenge studio ennungi zeetaaga ki sente zeetaaga sente tosobola genda eno bagamba nti nze ndi muweereza wa Mukama munyambe mu recording enyimba zino zigenda kubuulira njiri ne bakuwa offer eyo oluusi basobola ogikuwa naye ku sente mmeka gye bakuweereddeko offer basobola okugamba tukusasuliddeko ekitundu ku mitwalo 8 ng'olina muwaayo mmeka ng'olina omuwaana ng'omuwaabo ndaba bakusaliddeko anti jjukira bambi oluusi gwe gy'obadde oliko gy'obadde osobolerako obuzito obwo nga tebunnayambuka ya mitwalo 2 mitwalo 15 eyo challenge nayo kati oyinza obutasobola kiri oba wabanga atakuwadde offer ogenda kikola otya sente ezo kitegeeza olina ozimalayo kubanga si kyangu kuwa offer nayo mumala kuteesa naye wekigaana tagikuwadde butereevu kati kitegeeza tofunye sente zigenda kukola luyimba bulungi butereevu nkiraba eyo nayo challenge eri awo weeri kati challenge endala wegira nti okutuuka okutegeka ebivulu ogambe kale kankubeeyo munaaye kantegekeyo ka concert nja kayita ka concert obanga tonnakuba kajji tonnaba kubeerako kuganja okwo kwa congregation nene nja kugamba nti kankubeeyo ka concert otuusa okubeeyo ka concert oyisa abantu mbutuufu nga ogenza abantu boyise amakanisa gotuuseemu mu kugenda okubakyalira olaba nga ekkanisa ejjudde emu nakusuubiza tujja kubaayo atujja kuyimirira naawe naye ogenda okumaliriza concert gy'otuddemu amutuufu nawe wennyini weewuunya nga obadde osuubira abantu 2 ofunyeko abantu 3 oba abantu 5 kale ekyo kimalamu amaanyi eyo nayo challenge nene naddala ku bantu nga bakatandika nga bakatandika challenge nene nnyo nawe otaba muvumu oyinza okkiviiramu awo butereevu nze wentandikidde mbadde nsasula emitwalo 20 kemazima 20 naye nga wakaali okay naye kyekiri kyeŋŋambe nti mubaamu era ekibulamu okutuukana n'omutindo gwa studio nene yes kakati ate eyo ku zi radio zi TV gye mutwala ennyimba zammwe babasaba sente mmeka bakubira ennyimba zammwe kyembadde nno naafunye omukisa gwe mbadde naafunye nti mbadde sinnafuna bansaba sente nti olina kuleeta zino nga bataddeyo akakwakulizo nti olina kuleeta sente bwe ziti oluyimba lw'okukola ki okuvuga ekyo badde sinnakifuna wabula bassaawo optionals
waliwo options zibakuseerawo ti woba oyagala power play osobola okusasula bwekiti kati eyo option kati power play ebeeranga mu sente mmeka power play radio zimu zenna akatuuseeko bakusaba emitwalo oluusi 15 oluusi 10 oluusi 3 ku zimu so bwezityo power play kati nga power play ebeera mu buwandiike bakuwana risiiti oba just bigamba okunyumyamu bunyumya kati oluusi power play eyo nze kasita nabibuuzanko ne bannyonnyola we batyo waliwo ebimu bye saabuuzanga mazima ya waliwo ebimu bye saabuuzanga oba nfuna risiiti kubanga lwaki oluusi nnyinza okibuuzanga ate mbadde era nga sigenda kikola ekyo kikyamalamu nga manyi ne sibuuza bintu bingi okay okozeeko abayimbi ki bokozeeko nabo collabos oba toyina collabo yonna na muyimbi yenna nina collabo n'abayimbi nga naye wenkugamba nti ng'abayimbi nga ki kubanga wogamba nti nga wombuuziza nti okozeeko collabo n'abayimbi kati omuntu bambi ali mu kutulaba kati ye ekituufu kyasuubira okuva mu nze kikyabayimbi bawulira oba balaba yes naye waliwo abayimbi abali eyo abatannaba kufuluma kati abo bakozeeko nabo collabo waliwo bayita Musumba Kawonawo Sam kyali eyo nkola naye collabo in fact ye muntu omu gwe nabaddeko gwe nakozeeko naye ogenze noga nti gwokola n'abatannafuluma abafuluma bakubutula tebambutula oba otya okukusembya okukola n'abafuluma eddo abayitawo abasamba akaggi ennyimba bajja gamba zaabwe ekyo nkyagala nnyo nga wokiwulira singa kali akagambye nti nno sikola nabaki nabasamba akajja nkyagala nnyo sinafuna chance yes sinafuna kakisa kakati singa oweebwa chance okuyimbako oba okukola collabo n'omuyimbi omulala muyimbi ki gwe wali egombye okukolako naye collabo gwolaba nti singa nyimbako ne gundi olugendo lwange olwa music njaba ntandise okulutuukiriza oba nja kuba nina kyengasseeko oba nja kuba ndumaze okubaako wenduguukiriza omuyimbi gwe nandyagadde nja kuwaayo nga babiri ngamba nti bo wekiba kizze nenkola nabo Musumba Bugembe manyi otulaba era nenfuna chance nti ngenda kukola naawe collab ekyo mpulira nyinza okusula nga kyonkirinda kituuka ddi omulaba bamuyita omwana ono Abusulwa Danjero Busulwa Danjero Busulwa n'oyo naye era nenfuna chance nkola naye collabo eyo mbanja jinyumirwa terevu kakati ku bayimbi bozza okola nabo collabo kati nga ogambye Sam Kawonawo kugwe naye ani yasaba collabo eyo in fact twatuula ffenna lwaki tuli ba mikwano kati sigamba nti nno waliwo eyasaba kubanga okusaba kitegeeza waliwo abaddeko waggulu ennyo ku munne kati nze neza nemusaba naye wano tubadde tetunnaba tewali yalese munne kati tuli ba mikwano twatuulamu netugamba tuyiyo oluyimba netuluyimba abantu bameka babiri kati kwabo bombi ababiri bogambye nti kuliko mukwano gwo in fact sibatuukirirangako bonna naye ng'owulira waali agadde okukolako nabo kolabo nandyagadde okimanyi ogenda kusaba nnyo osiibe enkya badde bakusaba ekolabo nga bansabye kikkirize Mukama abakikoze
Enchaba je bakusabe kola. Musumba wabanga nga busumba bwe ngato avayo nagamba. Ni banu atofu. Nkusaba tukole mu kolabo. Ekyo kiba kyanjawulo. Kiba kyanjawulo naye nsubira. Nti ate kati saawe eno. Nsaba nnyo Katonda. Wembanga ngenze wa Musumba Bugembe ne mwanjulira ensonga zange ezokola naye kolabo azikirize iyo statement wait we inokuba wait we chinokuba okay omulabi omulungi webala kuba omugoberezi w'olugero omulungi wano ku Church News TV Uganda. Tell the story tunyumize awamunange Mpaji Given Brian Kagati, the gospel music apostle, the gospel music nanana lidi naliteka wali ebbali nendi umuza omupalafine, but soon very shortly tujaba tulikomyawo tubenga tutambula wamu nalyo kitegedde ngala wange omukulu ono omwami ono Christopher Matovu embozi ye ojuwulidde ojuwulira tunatira okubanga tukusiibula naye omukulu ono ayinamu ebintu mmanyi byayogedde naawe ebinawe bikutadde oba oli awo ebiku-inspiring oba oli awo omanyi mu bulamu buno ekikulu kusharinga. Oyinza okubanga oyina kyennoonya obanga nina kyonoonya obanga oyina kyenjagala obanga nze nina kyoyagala, so okusisinkana ne tusharinga kiba kikulu nnyo atuyinza okuzimbagana. Awebala okuba omugoberezi omulungi. Christopher Matovu, tell the story. Ku basajja n'abakazi abayimba gospel music mu ggwanga Uganda olwaleero, muyimbi ki ayina oluyimba lwo ku lulimi lwo? Muyimbi ki ayina oluyimba oluli ku lulimi lwa? Omuyimbi omu goyagala? Omuyimbi omu. Kuba nze nanze mu buli season oba mu buli biro oba buli mwaka oba buli bange gere waliwo omuyimbi annyimbira oluyimba olutava ku lulimi lwange lwemba nnyimba ng'oluyimba olwo lulina kye lutegeeza nga ne sinze naluyimba ng'ate sinze naluwandiika weewaawo mpandiika naye nga luli ku lulimi lwange. Muyimbi kyalina oluyimba lwo? Omuyimbi olwo nja kugamba nti Joseph Segawa. Luyimba ki? Luyimba olwo lugenzeeko emyaka niba luyita Biyinzika. Biyinzika? Okay. Biyinzika. Oluyimba emirundi emeka olunaku? Nyinza obutabala mirundi. Osanga olunaku nyinza obutaluyimba naye ng'oluyimba olwo lulimu obubaka. Lulimu olubaka lwange. Biyinzika. Kubanga buli kyonna kyewandiyagadde okutuukako singa omala n'oteekamu omutima n'okuba n'ogamba I'll push on, nja kugenda mu maaso byonna biyinzika mu maaso ga Katonda. Amina. Tuva mu lockdown tubazizo zikarantini zikyaliwo kafyu zikyatukwata. Challenges kizofunye nga omuyimbi wa gospel? Challenge ebaddewo ddala nti kati abayimbi ba gospel abasinga era in fact fenna lockdown etukutte tubadde tetukyatambula. Amakanisa already gaggaddewo tetukyatambula. Luli omuntu yali asobola okukubira oba musumba nakubirako nagamba Matovu ku Sunday nandyagadde okyaleko ewange ojje otuwa omukisa ojo otukole mbwoti otukole obulungi oyimbe. Naye kati esaawa eno kiba tekikyasoboka era kibadde tekikyaliwo tekikyaliwo olw'omugalo, so obadde tetusobola kumuvinga on kugenda mu maaso kumuvinga kuva wano mu kifo kino na mu kifo kiri olwo ne kitegeeza ebyensimbi era nabyo biba bikendeddemuko. In fact obanga toyinaayo mulimu mulala gw'oba okola kiyinza okunyigirizaamukko olw'omugalo guno kiba kikunyigirizaamukko butereevu. Kati ng'ogyeko okuyimba gospel, else do you do? Kiki ekirala kyokola ng'ogyeko okuyimba gospel music? Ng'ogyeko omulimu ogw'okuyimba gospel music ndi musuubuzi oba ndi broker wa kasooli. Era emirimu gyange ngikakkalizaawo mu Kisenyi. Mu Kisenyi Mengo? Mu Kisenyi Mengo awo wembeera. Era ayina kasooli nze baleeta muleete bakasitoma bagenda ne basuubula mu kyalo nendeeta mbeera wakati waabwe kufuna akatale n'ono aleese
bwekityo so wegungimu kati gwentambuza wembanga siri mu department ey'okuyimba. Okay, kilo ya kawunga, kilo ya kasooli akakawunga namba emu. Kilo eri mu sente mmeka? Ya kasooli ebe ya kawunga. Kilo ya kasooli akakola namba emu ya kawunga. Oba nkibuuza bulungi, kale kilo ya kawunga namba emu eri mu sente mmeka? Mpozi kakati bakuba nti bw'oba tokuba kawunga nze sikuba kawunga okoma ku kasooli sikuba kawunga kati kilo ya kasooli eyimiridde mu sente kilo ya kasooli saawa eno eri mu nnusu 87 kilo ya kasooli nnusu 87 kilo 10 ze sente mmeka? Mitwalo 8 mu 7 kilo 10 8 mu 7 iyo kilo ya kasooli kilo 10 peke ya kale ate okay kale mbale nakutwala mu kawunga amino oli mulimi wa kasooli? Siri mulimi nnyo ekyo kitegeeza nnimako. Okay. Nnimako era nenfuna lwaki nnimako sinnaba kuba na ttaka ddene naye nemba n'ettaka nga ddene nga lyetadde era mulimira ddala kubanga ate oyo mumanyi nnyo okusinga omuceere lwaki nti mubeeramu newe mwerimira manya we nnaamuteeka. Twawulira nti abayimbi mugenda okusinkana Mr. Gulu eggulu. Ensonga ezo gwe zaakukwatako oba wali bali waazo? Wali ogenzeeko eggulu? Oluguudo olwo situukanga ggulu nalukwatako naye nakoma bweyale. Mwina gwe mwali mwesiza okutuma abatuukireko eggulu? Nga baani? Ng'abakulembeze aba gospel abaaki wonna ogwa mu secular. Okay. Kakati nze sikiwulirangako nti waliwo bebaali omukulembeze gwe baali basindiseeyo sikiwulirangako naye ate era newe nandibadde nkiwulidde ate sandigenze. Lwaki golodde wagira dda kyakwata? Sandigenzeeyo eza nabbanja zakumala? Eza nabbanja wadde tezaatuuka ate naawe twala eri naawe buli wamu tezaatuuka? Zibadde ziyinza okuba nga zijja naye nga tezinaba. Leero mmeka? Ennaku z'omwezi? Ennaku z'omwezi 7. Leero 7? Ogwokumeka? Ogw'omusanvu? Ogw'omunaana. Bwe guba gwa munaana baakoma ddi zigaba? Bakuma mwezi guwedde obanga gutandika. Kale gwe bajja kulowoolezaako ndoza mu gwa 9. Kati kakisuubire bayinza okukwongezaayo tumanya bayinza otufunira ekisaawo ne batwongezaayo ko nenfuna chance. Tebyaggwa dda. Anyway, kale kyonna kyekiri manye abayimbi nammwe ensonga zammwe empanvu ye bannange president w'abayimbi wa gospel yani mpulirayo oene ekiwayo eno n'ekiwayo ekirala ku bonna omutuufu yani who is the leader, who is the president? Kuba mpulira beeyita president. President omutuufu w'abayimbi aba gospel music yani president w'abayimbi ba gospel wali omuwuliddereko nga bamwogerako? Waliwo gwempulira yeeyogerako bamuyitanga naye nga ate nze si president wange simumanyi. Lanek ani bamuyita Lanek. Kale ate si president waate? Kiki ekimugana okuba president? Wembanga toyimba gospel? Nyimba gospel naye wembanga sinnakulonda tofuuka wange. Nakyekanga nabwekanzi okiwulira nti ono president w'abayimbi ba gospel. Sofa oyimbidde emyaka emeka? Sofa nyimbidde emyaka nga 7. Toyitibwangako mu holo yonna oba mu kisaawe kyonna oba mu kifo ekyolukale ng'abantu bakuŋŋaanye bangi nga mulonda president w'abayimbi ba gospel? Sikirabangako. Tekibangako? Sikirabangako. Sikiwulirangako nti organizinze okulonda president w'abayimbi ba gospel. Emyaka 7 gy'omaze ng'oyimba? Buterevu. Sikirabanganako. Ate nga president owaawa bali babiri waliwo ne Wisdom Kaye. Ku Wisdom Kaye ne president Lanek nga bwe yeeyita ani president omutuufu w'abayimbi aba gospel? Awo tuluŋŋamyeko kuba kati oyinza obba nga gwe ekituufu olabika okimanyi kuba ndaba olina engeri gy'obi. Kale nange awo mbadde sinnabimanya era simumanyi. Toyina gw'omanyi? Simanyi oba baani abamuteekawo kale ne president mu ggwanga abeera omu.
ndowooza ekyo bwe kitibwe kiba ba presidents baba bangi n'amakampani gaba ne ba presidents ma companies organizations nazo ziba ne ba presidents ngoli banagamba nti Bishop Kiganda ye president wa Kingdom Media simusango oba president wa Christianity Focus Ministries olinga banagamba nti Pastor Wilson Bugembe ye president wa Light the World Ministries oba president wa Oshegera. So kati ba presidents bye bali naye kalenze mbadde njagala kuntangazaamu nga nze omu ne munnafona atulaba gwengo omuyimbi ayimbidde emyaka 7 president wa Moyani kakati nga kikoze bulungi oyogedde gamba nti waliwo president owakino president owakino era babakkiririzaamu era wangamba nti no Musumba Kiganda ye president wa Kingdom Media era bamukkiririzaamu nti ya oyo ye waffe kakati wenzijidde wano nti ono bano ba president abayimbi ba gospel abawa era oba abamu kitundu ki abo mu Uganda bonna kati abo sibamanyi kale plan kijo ino kusinkana Mr. Gulu era bubaka kibo wale badolekera Mr. Gulu kuba Mr. Gulu addukirira abayimbi abasekiro balabyeko mu biwaye ebyenjawulo awali abauma awali abakibinja kiri kyaba superstars ekikulembera Jose Chameleone uma kikulembera Cindy n'abalala Cindy ne president Cindy Omani Cinderella baby ne president wa uma kalate Chameleone president wa kine kyaba superstar kakati bubaka kibo yinzo okulekera Mr. Gulu owekitiibwa General Salim Saleh bubaka kiboyinza omulekera gwenga omuyimbi wa gospel obaka bwenyinza omulekera siganye sikuba kyakuba wa sente ekyo so sikikuba bagendayo mbafuna obuyambi babawe sente babawe naye nga sigamba nti oba omusingi ogwa gospel music gusobola kuyimirira ku omukulu Salim Saleh sigwe teguyinza kuyimirira awo kani wankubadde nga bwayagala okuteekamu mu gospel music ate simuga era ekyo nange nsobola okyaniriza ate sigendayo for begging sigendayo okusaba wabula wabaye nga akiwulidde kyaba abayimbi ba gospel munsanyusiza nnyo nandyagadde okubawa ekyakikole ekyo si kibi okuteeka abantu mu ssente n'obwetaavu bwabwe ekyakikole naye nga abayimbi ba gospel ate tebaddaawo obukulu oba obwesigwe bwabwe bwonna ate kubuteekamu omukulu Mr. Gulu oba omukulu Salim Saleh obwesigwa bwabwe waliwo Katonda asobola okuprovidinga newankubadde nga sente bw'abata na providinga naye nga alina abakozesa abayinza providing era bagana okgenda ekyo kye ŋŋambye nti singa abagamba nti munsanyusizza akambawe naye ate sigamba nti ffe katutwale ebbaluwa ate okusaba kale singa yeeroboza n'agamba nti kale abayimbi ba gospel mwenna mbalabye nammwe omuyaga gwa COVID-19 gwabayisa bubi lockdown yabateeka wazibu kati kyendabye mumpeereza omukulembeze wammwe mukwase ekibaasa kyammwe mukwase ekipakeji kyammwe ajje nammwe musheyalinge mubeeko buli omu kaafuna ani goyinza okuweerezayo ku wisdom kayenera nek era tewali olw'ensonga nakugambye mu ntandikwa nze simanyi mukulembeze w'abayimbi ba gospel awo ekitegeeza nga tumaze kuddamu ne tuorganizinga ne tulonda omukulembeze kitegeezaawo ssente ziba zibalemye kuba abantu ab'amaanyi mu nsi baagala nnyo okukolagana n'abantu abalina kye baali bakoze kati bw'aba pulezidenti wammwe kitegeeza yabakulembera ekyo kyakola kati naye asobola omwesigisa ssente ennyingi zayinza okubawo okubadduukirira kali ng'omugamba nti tetulina mukulembeze kitegeeza agamba wayikantereka ssente zange bwe bali becoming organized ndi bayamba anti weewuunyera ekintu kino nti kati tolaba nti nno betaddewo nti ba presidents naye era ate bo bennyininyini ate be bali mukola mukwekuba kati oba oyagala kuguluguyamba ba gospel bonna kitegeeza
tugenda kubateekayo okay olw'ensonga mugenda kudda era mu garages era bagenda kulaba abayimbi ba gospel nabo sebo batandise ate okulabika nga beerumaluma ekyo kiba kiraga ate ekirala kiba kiraga ekirala kirezaala naye kibajja muwa ssente agende agambe abanzikirizaamu mwekka wabanga waliwo gwe yalaba nga tamukirizaamu ali wa wisdom oyo kitegeeza tagenda funa ssente ate ng'eyo si gospel tukola emirimu gino tubuulira enjiri niwankubadde nga mulimu eyo si gospel gospel eriwa gospel era Katonda ye wa bumu wa bumu akkiriza mu kintu kimu butereevu n'olwekyo kitegeeza bwe mutandika okwesalamu okugamba nti oyo sisobola namuwa ssente ono sisobola namutuukirira kubanga akkiriza mwoli then gospel ndowooza njiri yes njiri kati awo enjiri tuba tetugibuulidde yeriwaawo enjiri gye tuba tubuulidde singa tutandika okwesalamu ebiwayi onakkiriza mwono nonakkiriza mwoli tewaba njiri ekikulu kya byonna kabo tubateeka bbali tugamba kakati tuyimirire tulabe ani asobola okututuukirayo awo netulaba asobola okututuukirira ate munamulonda ddi nga abantu abali organized already bali mu kufuna wano tewakyali budde bwakumala galonda ati kakati tuule tulonde ani atukiikirira already ye oli amanyi nti if the organization is well organized they have a leader, so I want to talk to their leader. It's whom again I want to drop this envelope to. Ochegera kati mba temwina leader ngate mugamba muli kiwayi kimu kitegeeza temuli wamu kubanga endigebeerako n'omusumba omuntu yentraba n'abayimbi abakikoze olwaleero they have managers they have people who are responsible for them ochegera ndigeba n'omusumba kati bwe abayimbi ba gospel kitegeeza temwina basumba temwina mukulembeze wammwe tanabaawo kitegeeza mmwe teri ayinza badduukira nakubayamba era sente azaziterekeza gospel abayimbi ba gospel nze mbeera mmwe nnondako omu ekintu ne kitambula anti kakati ensonga eyo singa bajja ne bawaayo olukuŋŋaana lwe bakuba ntera okuwulira abantu bano abalala abo simanya wuma bagenda ne balonda abantu baabwe ne bagenda ne bakuŋŋaana ne balonda kati naye singa abana abaagala obukulembeze bajja ne bagamba kakati olunaku bannange weruti ne weruti at least tukuŋŋaane ng'abayimbi ba gospel tulonde omuntu anasobola okukola ki okutukulembera ekyo kyandibadde kikola naye kyogamba tebalondanga ababaliko gwe babalonda simanyi oba baba bayita gwe n'otagenda kyogamba buli muntu yalonda ku president afuga eggwanga lino kyogamba buli mutuuze wa Uganda yalonda ku president ali mu kufuga eggwanga lino teyalonda kyokka ate akakiiko akakulira ebyokulonda kabateekawo olukalala kakakigeza gwaba tagenze kulonda buba buzibu bwo nefe ababa batudde oba tuli batono batuli bangi ne tulonda tuba tulonda anti olukalala saaluwulirako saaluwulirako olukalala olwo akatalekeka sikyoyina akatalekeka bwobaka kibo wali agadde okulekera mu mukwano gwaffe ali mu kutulaba essaawa eno yakatandika okuyimba gospel music soko bumulekere yakatandika okuyimba gospel music n'oyo ali mu kukola ng'alaba tebitambula omuntu yenna naddala mukwano gwaffe yakatandika okulabika nga ajja mu kisaawe eky'okuyimba gospel music ebintu si byangu nnyo nga wookisuubira ekyo kyenyinza okusooka nekugamba muba mu challenges kubanga ekintu kyonna ekitali mu challenges oluusi tekikula naye kyenkugamba nti oyina kulemerako challenges n'ozama niwankubadde ozze naye nze nteeka okulemerako kubanga nina kye neetaaga mu maaso wobanga in fact oyina kyoyagala okutuukako osooka okulengera mu maaso nti njagala kutuuka ku kino naye ekigenda okukituusaako kyekino kyendi Katonda omuggo gwe yampa gwe guno ogw'okuyimba gugenda kuntuusa ku bingi n'olwekyo n'omanya nti niwankubadde nga gugenda kutuusa ku bingi mu lugendo luno waliwo challenges kati challenges ezo ozigamba nedda niwankubadde nga waliwo challenges zino nina okutuukayo
nina okutuukayo so tobivaamu towanika toggwamu ssuubi niwankubadde nga waliwo abalala abagudde ababivuddemu abawanise naye gwe toggwamu ssuubi obanga oyagala okubaako kyotuukako so akantu ako kakulu okay kati ate akatalekeka eri ekkanisa kyenandyagadde ekirala okutegeeza ekkanisa amakanisa gaffe nga wemubuulire nga wemutwala nti okubuulira kwali katuuti kintu kikulu nnyo omuyimbi ono kintu kikulu nnyo kubanga ffe tubatemera ffe tusookawo before the pastor okuva edda nedda okuyimba kuno kusumulula abantu kuva edda nedda yes. Okuva ku mulembe gwa Paulo ne Sira oyo tubogerako mu bitabo ebitukuvu Bible nti bayimba ne batendeza ne basinza ne wabaawo presence ya Katonda n'enjegere ne zikutuka by then Daudi yakuba ntongooli kabaka eyali alumbiddwa ebyokoola ne bimwambukako ekyo Daudi kyamuseguliza ekyo kyokka ekyo ntongooli kyamuseguliza okutuuka mu maaso ga kabaka ekyo kyokka so n'olwekyo kino kintu kyamaanyi nnyo waliwo Katonda gwagenda okuwa omukisa okuyita mu kuyimba kokka okuyita mu kuyimba so n'olwekyo abasumba temuleka baana kugamba nti nno bo bajje katuuti bayimbirako just ku katuuti mubawanirire naye babasumba bagamba tebabalese mwe mubalese ne mudduka mu makanisa ne mwerondera bapulezidenti bammwe be babatwala ebweru temukyawulira basumba bammwe ekyo lwaki kijja bwe kityo nti nammwe abasumba temukifuddeeko kuyimusa mwana kikyali mu kifo ky'okumuyimusa ate omukkatira gw'omwagala abeere wali naye nga Katonda ye yamugamba nti ekirabo kye kiri museguliza amukkatira ddi era atya okumukkatira wobeera nga naddala oliwo worship leader kantwala ekyo n'ogenda ofulumya oluyimba n'olulikodinga wali tebakwagala kuvaawo era n'okutambula oluusi kiba kizibu okukitambulako era n'omala okyusa ennono gy'oyimbamu n'oyimba ekintu ekirala okuva ku kiri kye bakumanyiddeko ku katuuti olwo oba ovuddeko eri abamu olwo oba ogenze owabye which is not good oba nga sige mazima ago abatawabye wabula ate alina abantu abalala bayina okujjayo okusinziira mu kifo ekyo nga waliwo enkyusaamu y'okukyusaamu si mu bigambo na kigendererwa wabula okukyusaamu mu style ya music gy'alina okuyimba okusobola okufuna omuntu oyo ali mu kifo ekyo babakatira we batyo ne babalemesa okuyimba in fact n'abamu babagaanira ddala okulikodinga ennyimba ezaabwe oli wa wano olina kubeera wano ne babagaanira ddala okulikodinga ne babagaanira ddala okulikodinga nga musumba ekyo nyinza obutakyogera ekyo nyinza obutakyogera kubanga ekyo kyama ne wabanga gyali ekyo kyama wabula musabira busabizi Katonda asobole okumubikula amaaso nti nno waba agamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza ne kimutuusa wali awakanirwa amute omwana oyo amute mu bimu omwana ate musumba ate omwana oba mukama yabaata musumba mukama ate omwana omusumba omwana amute mu bimu asigale nga taata naye mu bimu amute wabanga ng'amulabye nti nno ekyo kyekigenda okumuseguliza okumutuusa wali awakanirwa awawe tamukugira tamukugira nnyo ebimu amute mukwano gwaffe omulabi omulungi owa Church News TV Uganda okuva eri gye twatandikidde paka wano etwabudde nkwebaza nti muganda wange mukwano gwange sister brother webale nnyo okuba ng'obadde ofollowinga ng'obadde olaba story eno ng'obadde olaba program eno tell the story tunyumize awamu ne muganda wange gwe ntambudde naye olwaleero Christopher Matovu mwebale nnyo mwebali ddala abasharinga musharinge temukoowa sharinga buli group mwoli and as you share to them tell them to subscribe as well make them to know that they have to comment, to like, to all that. So, Mukama Katonda banjagali yinze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle at the gospel music in Nanana. God bless you.